Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kakati wano omulokole yenna alina omwoyo omutukuvu. Omulokole wano yenna nga yajjula omwoyo, ng'oli wano ng'ogoberera platform eno, ng'owulira ebigambo bino bye njogera, omulokole yenna yajjula omwoyo. Njogerako oyo omulokole yajjula omwoyo. Bye bino ebigambo by'obeera olina okwogera. Mukama tusaasire. Wabaawo ensobi ezeetaaga okutereeza tuzitereeze. Wabaawo aweetaagisa okutereeza tutereezeewo. Mukama tusabira abasumba baffe, tusabira abaweereza abo baleme kugwa mu bunnya. Nkutegeeza bye bino ebigambo mulokole ayajjula omwoyo. Omulokole alina amagezi, omulokole ategeera byalina okuba ng'ayogera. Omulokole atategeera, omulokole alina eddiini, omulokole ayayatula Yesu naye ng'agenda mu ssabo, omulokole ayakkiriza Yesu naye nga yakkiriza mpewo, yayogera ebigambo nga bino wammanga: nva ku musajja wa Katonda, tuviire ku ddadi, ofa ki n'ensi, lwaki tosirikako, lelelele lollolollo. Byebyo ebigambo ebyogerwa omulokole afaanaganako bw'atyo. Mu Bayibuli mulimu olugero lwe ngenda okugamba, wali oluwuliddeko era wali olusomyeko. Musajja mukulu ayitibwa Simooni, mbadde sagala mugamba linnya naye linsimattuse. Peetero yali Peetero, yeegaana Yesu naye ng'ono atambudde ne Yesu for a period of time, a long period of time. Abasajja babadde ne Yesu nga bakwata ensawo ye, abasajja batambudde ne Kristo, abasajja bamutegedde, aba experiencinze Yesu, abatalinga ng'omutume Pawulo, nti omutume Pawulo teyalaba Yesu maaso ku maaso. Naye njogera ku basajja abalabye Yesu, ababadde naye mu nkuŋŋaana, abamutegekedde enkuŋŋaana. Mukama waffe Yesu lumu ababuuza ebibuuzo nti gye mubeera bampitaani, muwulira bampitaani, tya gwe kino, anti gwe kino, gundi omubiri n'omusaayi si gwe gukubikulidde kino, naye ali waggulu yakubikulidde ekyo. Eyo levo nga kwe bali. Olunaku lwe nasalawo okusitepinga into case eyali empigi mu kooti, nenteekamu sente zange, nenteekamu obudde bwange, nenfolowinga fayiro, ne Nabothi yali tabitegedde, nabitegeera yali takitegeddeeko. Nafolowinga fayiro behind ne Nabothi nga tamanyi. Tosaagana nsi. Nagwa ku documents mabegako, nabategeeza keesi eyo. Nagwa ku documents nga omukono gwa pasita omwagalwa w'abangi, eyafuuka Katonda, eyafuuka Nebukadduneeza mu mitima gy'abantu abamu, Tomu Mugerwa, nga ku kiwandiiko kuwandiikiddwako signature ye, affidavit ng'erayira Nabothi simumanyiko, sibeerangako naye, sirina nkolagana gye nali nkolaganyeeko naye Nabothi. Naye neebuuza nti y'ono Nabothi gwe mmanyi oba mulala? Nga y'oyo yennyini Junior. Naye nkuba akafaananyi mabega, Nabothi gwe mmanyi nga y'ono. Nensiriikirira ne ngamba ne signatures zino ziyinza okuba nga nfu, kantandika okukola investigations, noonyereze signatures zino ddala ze za musumba Tomu Mugerwa. Nenkola investigations, nenyingira ofiisi emu mu kibuga awo. Ofiisi eyo nga ya byanzikiriza mu kkanisa ya Kristo. Ofiisi eyo ng'ekulembera omuweereza Mukama presiding apostle Dr. Joseph Sserwadda. Ekyo ekibiina kyakulembera mu kitegedde ekikye ekyabalokole. Born Again Faith Federation.
zit bwekityo. Kati waliwo amakanisa agali registered under Dr. Joseph Sirwadde, nobeerawo amakanisa agali registered under Bishop Rwere, nobeerawo amakanisa agali registered n'abalala ne Bishop Kiganda. Nenoonya signatures eziri ku mpapula eza recommendinga Apostle Naboth mu ministry ng'atandika ministry nga registered obuweereza. Empapula ezamu recommendinga zaalimu omukono gwa Pastor Tom Mugerwa. Signature nga yadda papula nkadde nenzizuula nga gwe mukono gwe, nenzula receipts mu buweereza bwennyini mu mutundu nga waliwo receipts ng'era zirina omukono gwe gumu ogutali printed, ogutali electronic, naye oguli live, free handwriting. Nenzirayo nendiwindinga nenzirayo nendaba empapula eziriko affidavit eri signed oath etwaliddwa ekoleddwa Pastor Tom Mugerwa nti Naboth tomumanyi. Mu kooti nenyimba ekintu kino okumala kumbi mwaka mulamba, omusango odduka gwaki weetaagibwa mu kooti gye bigenda okuggwera. Nenkugamba Monica lawyer wo yalya ssente zo za bwereere, kubanga at the end of the day wali olina okugenda mu kooti. Let us preach what we are. Let us preach and practice. Eno omutima gukaluba naye ku kituuti n'olaga nti gwe oli musajja mugonvu nnyo n'osomesa abantu obugonvu. Mukama yebazibwe nnyo. At the end of the day n'oyingira mu kooti nenkulaba n'oyingira butereevu mu kooti ng'oyambadde essaati ya jiini, mpale ya jiini, byeko scholars wansi, canvas wansi, otekako nakakoofiira, n'oyingira bw'oti mu bantu nga weebwalabwala naye nga Tom going mu kooti okumaliriza ensonga for a long period of time after nga tumaze kwogera paka naye nga sente zisaasanyiziddwawo. From there and then nentunuulira Peetero eyeegaana Mukama waffe Yesu gw'abadde naye okumala ebbanga lyonna. From that day amazima ga Kristo galiwe gati, ebigambo bye byogera ku kituuti n'embisazaamu, byonna byogera ku kituuti neŋŋamba nedda soko bizingeko bize wali ebbali. Are you practicing what you are doing? Are you doing what you practicing? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Waliwo n'omusango omulala era guli ntebe awo ndi mu kugufolowinga bulungi nnyo n'obwegendereza. Ogwo saagala gubikula kati ndi mu kugugoberera n'obwegendereza. Njala kukugamba Muzeeyi Tom Mugerwa, wake up and wake up. Mwe tiimu mutundwe beegayirizi, mwegayirire ebintu bye mumanyi. Abamu mugenda kwegayirira mwingire mu bintu by'okwegayirira bye mutamanyi na kumanya. Mukama waffe Yesu atugamba nti mutumule musabe. Watch and pray. Tagamba nti pray and watch. Watch and pray. Omulabe abayitawa. Nabagamba dde omulabe abayitawa. Tiimu yonna ejjudde mwenna mujjuddaawo. Omulabe abayitawa. Nkugambye Muzeeyi Tom Mugerwa maazi akutadde mu katego ak'okuziyiza abasajja abo okudda mu maka gaabwe, ogenda okulabirira famire zaabwe mwe muwoza bali mu kusaba mu byoto eri amaka gafa, bali mu kusaba mu byoto eri amaka gafa. You are denying rights of marriage. Obufumbo kasita butandika okufa nga ministry yebumenya oba oli mu kwegaana Kristo era obeera ofaananira ddala omuntu atakkiriza. Bino ebigambo bwe tubyogera nga mutandika okwogera. This is reality. Muve mu bino simanyi nagenda emagombe n'endaba simanyi ki nenkomawo nga mpereza sitaani kati nenkomawo mbabuulira ebyaliyo. This is reality. Si birooto, si kwolesebwa, reality. Nolwekyo byonna bye muli mu kukola emutumbe manya kadde kagenda kujja. Ndi mu kwogera just mpita buyise ku ngulu bwendi naye ebigenda okufuluma awo ensi ejja ggwa eddalu. Bangi bajja mmenyeka emitima. Mutereeze ebintu, abasajja mubaleke baddeyo mu maka gaabwe. Mweraba.